za ku program Manya bino program kuoyigira ebigenda mu maaso mu nsi mu byotegeddwa okumanya akongezi k'olwaleero Brigadier Felix Musizoli ndoza tumumanyi ffenna commandant oba aduumira eggye erikuuma president ne family esooka SFC oyo nno munange bamukyusizza ne bamusikiza Brigadier General David Mugisha oyo abadde aduumira 3rd Division. N'olwekyo ekyo badde oteekeddwa okukimanya. Abaana olwaleero bawummudde mulaba eyo ku makubo akalipakano k'ebidduka kakwatiridde yensonga lwaki tuzze olunaku olwaleero ku program Manya bino tubyogereko. Abaana bawummudde kiki ekiddako, biki ebibasoomooza, biki bye musuubira, omwana omukwata otya ng'alyeko eyo bye tugize okwogerako olunaku olwaleero. Mu studio ndi n'abakugu babiri, Alhaj Muhammad Kamulegeya ye HM Wakitebi SS sebo tukwaniriza kale sebo nange nsanyuse nnyo okunkyazaako ku Bukedde wamu ne mukyala Sabura Kaliisa Kibaluma gwe bamanyi mama tukwaniriza nange nsanyuse obbasanga. Amina. Haji Kamulegeya gwe twatandika naawe abaana mmwe mubadde nabo mwabasanga mu mbeera ki, twabaweereza mu mbeera ki, biki byolabye ettaamu eno gye tukubye omutwe? Okusooka njagala okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu, ate nebaza ne management ya Vision Group okusobola okumpita okujja wano okubaako ettaffaali ly'enteeka ku ggwanga naddala mu byenjigiriza, era okkirize nsiime bakama bange abantumye okujja wano okubakiikirira Abakitebi Secondary School. Bannange benkola nabo bakama bange okujja wano. Nze Haji Kamulegeya Muhammad, omukulu w'essomero team leader Kitebi Secondary School. Omulimu guno gwoyogerako gwe nasomerera era ne ngukola ngukoze ebbanga ddene ogw'okusomesa ogw'okulungamya. Ekyomukisa omulungi nti ndi wano mu kkooti nnyingi, ne mu kkooti eya omusomesa, ne mu kkooti ey'omukulu w'essomero, ne mu kkooti ey'obuzadde. Naye kanjogere ku bya ttaamu eno byokka. Abaana wabalaga otya? Twabaweereza mu mazirawo emyezi 3 giyinza okuba gisukkamu kubanga puroguramu ya gavumenti yatandika ennaku z'omwezi 9 ogw'okutaano era ejja kuggwako nga 12 ogw'omunaana. Nze wiikisi ennungi 14 ng'abaana batuweerezza tubagonjole. Era ffe ng'Abakitebi Secondary School benjagala okwogerera, njagala kuwa bweyamu nti omulimu tugukoze bulungi kubanga ffe tuba tunuulira ebyenjigiriza, tubitunuulira oba oliawo mu ngeri y'enjawulo okusinga ku bannaffe. Abaana mwabalaba mutya nga tubaweereza baali mu mbeera ki? Formula yali clear. Nagamba mbadde wano emirundi mingi nenjogera ku bulamu bw'omwana oba mu bulamu bw'omuntu, naye specific kanjogere ku bw'omwana. Ebintu ebikyusa obulamu bw'omuntu biri 3 byolina okwetegereza ennyo. Mulimu environment, omuntu mwawangaalira, ne mubaamu emyaka, omuntu mwawangaalira, oba oliawo n'embeera, omuntu mwawangaalira. Embeera ezo 3 zaatuwa omwana atali wa bulijjo ku mwana gwe wandirowooza oba gwe wali omanyi, naye ne tukozesa obukugu ne Mukama Katonda atukwatirako ne tusobola okulaba nti omwana oyo gw'otuweereza tusobodde omukuddiza awaka ng'alina enjawulo. Biki bitukoze? Nti bwe muba mutwala abaana ku masomero, mirundi mingi wenze wano mbasomesezza ne mbagamba nti biki omuntu biwaali tunuulidde nga tonnatwala mwana okusomero. Abazadde abamu balowooza essomero lirina flats nnungi, essomero lirina biki. Nze bw'oba ondeetedde omwana wo, nina ebintu bye ntunuulira ebisobola okukyusa omwana yenna ng'omuntu n'asobola okufuuka omwana ow'omugaso mu nsi. Gamba ekyokulabirako nti bino bye twogerako, environment, covid n'ebigenderako kituufu.
abaana balowooza nti obulamu firimu, nti byalaba mu firimu byagenda okukola mu nsi asobole okubeera successful. Nedda, ensi erina realities zaayo. Kakati nze wompeereza omwana mugamba nti lukiya nti ye amaanyi gange ngateeka mu mpisa, nti omuntu yandibadde atya okuwangala mu nsi. Amaanyi gange ngateeka mu bwesigwe gye tuyita honesty. Ffe nga abakitebi amaanyi gange ngateeka oba omusomesa yina kyeyandikoze simanyi abalala kyeyandikoze kanjogere ku byewaffe, kanjogere ku byewange. obuntu bulamu n'obwesigwa, ebintu 7 bitufudde ab'enjawulo ne bifula n'abaana ow'ekitebi n'omuzadde we ow'enjawulo. Byebiriwa empisa, ekyo tukisaddeko emphasis. Ekirala ki? Obwesigwa. Ekirala ki? Okutya Katonda. Ekirala ki? Okubeera omugumiikiriza. Ekirala ki? Okubeera time manager. Ekirala ki? Na byonna ebigenderako. Bwe tubitaddeko amaanyi ng'oggyeko grades, nze njagala weebaza Katonda ne bannange bwe tukola nabo nti omwana gwe tukuweereza ng'avudde Ekitebe Secondary School alina enjawulo okuva omwana gwe watuwa. Hajja kisobola sooka watubuulire gwe ng'omuzadde weeraliikirira ki ng'abaana bakomyewo eka oba teweeraliikirira? Kale nze embeera zange sooka babuuseeko. Mbalamusiza mwenna abalabi ba Bukedde TV, Manya nga bulijjo. Rehema Shabra Kibaluma, director wa Shabra Kibaluma Constructions and Estates, Konge Buziga. Ate nga ndi mukyala mulokola atya ennyo Yesu lwakuba nti amannya geego. Era Haji HM yajja bigumira. Siina kyenkola nga sikulembeza Yesu wange. Mbaagaliza abazadde mutyaki abaana baabo bakomyewo, kiki ekibanyigiriza mu mutima? Nze mwami weeraga kansooke ne nnyonnyoleko nga nze nga situnudde mu bazadde bannange. Mpozi ensonga emu headmaster agikoonyeko naye lwakuba agikoonyeko ba yakusatu. Nze nkulembeza Katonda. Era abaana abange batya nnyo Mukama. Era ngamba nti omwana yenna omukulize mu Mukama talina kuba ng'alina kyatya, naawe omuzadde tolina kuba ng'olina kyotya. Kubanga Mukama waali buli kimu kyekola kyokka. Omwana gw'omuzaala oweeraliikirira nti akomawo naye nga wasobola ate okumuwa bali abatamuzaala ne babeera naye more than 3 months. Anti omuzadde agamba nti nze ne mbasasula bakole bye bateekeddwa okukola, baabisomerera, saabawa ssente zange. Kati sijja ate kuwagira nnyo headmaster ono naye n'abazadde bannange nabo ate balina okwebeereramu. Osasula ssente ezo ng'olina by'otosobola, bye bikuweesaayo ssente ezo ez'emyezi 3 oba myezi 3 n'okusoba. Naye ate era wabaawo tayimu etuuka nga teachers ne bano ba headmaster nga nabo ate balina okuwummula ate ne bagenda nabo mu baana baabwe be baazaala nga parents, not teachers, not headmasters. Kati ate naawe owuwo n'obeera ng'omwetegekera akomawo kuba waliwo ebintu ebiyina okuba ng'omwana oyo omubuulirira, omutraininga, omukwatako, omutendeka nga teacher ate tabisobola. Waliwo departments nga zaffe ba biological parents, though ne bano baba ba parents naye nga tebali ba biological, they are there during our absence. Naye nga waliwo batasobola kutuuka mu buziba kuba kati abaana ba generation eno balaba mwami weeraga kyolowooza nti no ffe ku myaka egyaffe gye twabitegeerera ate bo si bwe bategeerera. Ebyabo obwongo buli sharp, obwongo bukulira ku speedi ya waggulu. Kati gwe bw'onolowooza nti buli kimu teacher y'anaaba ng'abumbawumba omwana oyo, omwana waka n'otomukulizamu Mukama nti olina okusaba emirundi oba buli lwoza okukasaba, bw'oba oyingira buli saba, bw'oba ogenda okulya saba, bw'olaba embeera etali butebenkevu saba. Gwe n'olowooza byonna ebyo teacher oba headmaster ave mu ofiisi ye. Omwana on'omukuliza otya mu ddiini, kantwale ekyokulabika ekyeddiini kyoyogedde nga waka waliwo TV kuliko n'obuzannyo bungi nnyo n'obuzannyo bungi nnyo, gwe tojja kubaawo, toliiwo, oleseewo omukozi ajja kutya okugamba ku baana bali. Sooka otubuulire gwe okikwata otya mu maka geewuwo. Era kyenkugambye mwami weeraga nti nze oba neebaza Mukama ndowooza I thank God kuba nze buli kintu kiba ne tayimu yaakyo.
era baba bakimanyi nti zino ssaawa za lanchi hour era tewaliwo channel yonna ekkirizibwa waka kuteekebwako wadde katyuni wadde channel ki wadde simanyi soopu ezo baba bakimanyi buno budde bwakulya bwe tuba tulya tuba bwe tuti buno bwa revision buno bwa bitabo revision work holiday work buno bwa kusaba kuyingira buliri obudde bukedde tusaba olwo bukedde tutandika tutya domestic work bamulina n'ow'emyaka 8 asembayo obutawaka amanyi kyayina okukola nga tannatandika muzannyo omuzadde gwe ekyo gw'okiteekateeka gwe wennyini kuba mu buvunaanyizibwa bwe si teacher si headmaster kuba bano ba teacher nabo ku ssomero balina ebyabwe like kati nze nina abaana mu different schools n'abato bali Buddo junior kaabe mulenzi awaata ekitali mu masomero malala ku Saturday ne Sunday mulina okwogera Oluganda kobe mu Swahili kobe mu Japan kati olaba abantu abo bano ba headmaster bwe baba nga balina system zaabwe n'abaana bwe baba groominga kati lwaki gwe omuzadde nojja nga nayereka naye eryo system etambula kati gwe omuzadde olemu otya ne bano ba headmaster bakola naye olaba nabo balina system batambuliza abaana teri yatakola sente yo yatufuukira sente tuginoonya naye omwana omukuza nga system nga ne program eri mu mutwe ssaawa zino za kino ssaawa zino za kino ssaawa zino za kusamba mpira ssaawa zino za kuvuga bugaali ssaawa zino za kurivayizinga nze ngamba abazadde ffe tulina okukyeteekamu Haji Kamulegeya mube mubeereeyo ku masomero mutusuubira nti ffe abazadde tulina kutambuza tutya oluwumula lw'abaana how do you manage holiday planning and programming ekisooka nti tewali ngeri muzadde gy'ayinza kukuza mwana bulungi nga talina nkolagano ba support na musomesa abaana bano ffenna tubazaala naye njagala mujjukire nti ffe nga amasomero oba basomesa tulina gundi nene esinga okubeera n'abaana abo naye tubamanaginga tutya nti omwana bw'ayingira mu ssomero wabeerawo program efollowinga enokugobererwa kyalibadde yenkola yemu n'omuzadde ng'omwana akomyewo waka abaana ne babeera ne program ebafollowinga ebintu bino byonna ebirala byemusinga eba byetwogerako ne tulowooza bireese ki n'ebigendako ensobi eziva mu maka agatali well programmed naye tulina okuteekawo program nti omwana akole kino mu kiseera bwe kubanga okimanyi nti buli omwana lwabeera ne idle mind zivaamu ebintu ebirala biki bino byempulira nti abaana balaba firimu zino ne balaba kino ne balaba kino obwo bunafu bwa waka nga kyo sometimes buli lwenfuna omukisa okujja wano mbabuulira nti bannange waliwo ebintu bibiri ebitutagaddeko westernization ne civilization senga tubitegera ne tubiteeka mu context zaabyo birungi kiki kyotegeeza engeza obugunjuvu eyo civilization ye civilization ne westernization n'okukoppa ebiri mu mawanga ag'obulaaya nti nawano bikola nedda zino cultures za njawulo buli lwonoogezaako okukozesa olulimi lwa kompyuta mweri mukozesa olwa copy and paste mugenda kufuna obuzibu ki wano twakola nze waffe omanyiyo era sitya kwogera nva nakigudo nakifuma wansi eyo naye twakula mu training gye tugezaako okubwira abaana babulijjo nti omwana alina okubeera programmed nga bwe tuli wano watuyise wano n'ogamba tulina okuholdinga this talk show essaawa namba bweneggwako abalala bajje boogere programu erina okubaawo omwana akomyewo awaka tuula n'abaana kola nabo programu omaking sure nti occupy their mind naye mu ezo programu kyoba teweerabira kwogerako kwe kutuuza abaana abo all the time n'oyogera nabo realities ez'ensi realities ez'ensi otegeeza ki biki bye mba njogera nabo yogera nabo kati waliwo ekintu ekikwasa abantu ensonyi nkyala ng'ono hajati kibaluma nomugamba nti yogera n'abaana bo kubikwatagana ne sex okwegadanga naga nti yesu nyabo anandaba ntya this is a reality nti sex kubanga bwe bw'ota okikole omulala ajja kikolera ajja kimuwulira ate bw'anaakikola ajja kwagala okukidemonstratinga
bw'anaakidemonstrating ekikulu kiki byebyo bikivaamu n'olwekyo kola program omwana kwagenda okutambulira bw'omala okugikola ekikulu ennyo nga bwe tulina departments enene mu masomero eza guidance and counseling n'ekyo kiteekemu nti ebimu nze nina omuze ogwange ku ssomero nti in addition ku okwogera n'abaana abo n'okuwandiika mpandiika nzize wano n'ebbaluwa zentera okuwa abaana bange senga obadde n'obudde n'osomamu obwemu ku bwo wakitegedde ajja ati Kibaluma nja kumuwaako kopi kubanga talina mwana wange yalibadde afunye kopi naye ngenda muwaako kopi bw'aba atudde n'abaana abo okubalaga ekituufu obijjeyo njagala bwe tuba twogera n'abaana bano tukube ekifaananyi ekituufu tubagambe nti bino bye mulaba ku TV bino bye mulaba ku ki ate nammwe ab'amawulire muyina stake nene nnyo kakati mu kwonoona eggwanga kubanga muleetera abantu okulowooza nti buli ajja wano n'abeerako kyakola kyekisaanidde okukolebwa muki abaana baffe ne bakoppa ekyo bakoppa amazina bitakwata nolabira ddala omuntu ali bwereere ennyambala kati kyekiriko n'osiŋŋaana omuntu n'ajja wano n'azina ensi n'emutunulira ng'ali bwereere kati olw'okuba muwadde omukisa n'ajja wano n'atula mu ntebe omusajja aŋŋanza academician gyompise n'entuulamu n'oli alowooza nti tyero wajjidde n'atuula wano obwongo babwenkanya n'aluwa I think that one should change bwe tuba nga tuli bakutereeza ggwanga lino oyite omuntu nti omusajja muyise okwogera ku education is a specialist byagenda okwogera bikola ki abimanyi naye problems nnyingi mu nsi abaana bakula society ekula naye kyolina okumanya there is a competition between the ongoing age ne society nga bweri society abantu baweddemu empisa abantu baweddemu kati z'abaana bange wano yes nebuulire muli munda kale society eweddemu empisa naye abaana bange wano mbakuza ntya mu society eno bo babeere n'empisa is to tell them the realities kyekiri aspect gyenkugambye nti ebituufu by'omu nsi kiki ono omwana mbagaye nti ebimu ku bintu ebisinga yadda twalinanga ebintu byaffe mu kale kyabano bye basinga okubimanya abaana abawala bebabeeranga nabyo ABCD ze sikyabijjukira nabisomanga busomi naye bano babimanyi nnyo bajja tikibaluma kyenjagala tutegeere era buli muntu yenna ategeere nti society speed kwetambulira tutuuse kutula butuuzi n'abantu babulire nti kino ate life n'abaana gyobulire is a choice ensi eno gy'olaba erimu buli mutendera buli kika kya muntu alina amagezi n'atalina muntu Katonda yamutonda mu nsi muno gwe kikyoyagala is a choice gwe weeronderawo londawo naye tubasaasire oluusi nti balondawo nga tebabadde exposed nga tusobodde kubabuulira yes nomagamba nti mwana wange kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti tekimala okugamba omwana nti saagala olabe mulenzi saagala weegadange nedda amaanyi go gateeke mu effects biki ebivaamu oba oli awo anaakitegeera okulaba omulenzi kyangu naye kina enkanankana n'okuteekinga empeke ya ARV yo wali ogirabyeko gireete omira okumira buli lunaku paka lwolifa bw'okola kino wabula ate obagambe nti Katonda nfunye omukisa nti ajja Kibaluma nti ayingambye hajja ati Kibaluma obeere n'omukisa omugambe nti naye ate bino byonna weebiri naye mu kiseera ekituufu abaana tubagamba nga bakyali mu myaka mito nti temugenda mu bintu bibaleetera buzibu naye omwana atuuka ekiseera gwe kennyini n'omukubiriza noleka n'okubuuza owaayo nayo ku muntu kituuse kubanga ebimu ku bintu ebizibu ennyo kankubule mwami weeraga yebyo bintu bya relationship olaba bitawaanya ffe abasajja abakulu n'abakyala abakulu n'osula mu nnyumba ng'okaaba kubanga gweyagala yakukyaye yafunye obuzibu n'ebigenderako era kyova olaba omu ku basajja abakulu abakulembera eggwanga lya South Africa President Nelson Mandela yayogera ekigambo kyali kikulu nnyo abazadde baalinanga emphasis y'okuemphasizinga abaana baabwe genda ofumbirwe bagamba nti marriage does not cure lust with LUST Mandela yabaga nti marriage does not cure lust obufumbo tebusobola kuvubiriza kyoyoyo very good if it does adultery would not exist
n'olwekyo kiri si kyekikulu sex ojja musiŋŋaana ffe twakula kitaffe atugambanga nti mugumiikirize bwe munaamala mugwiza ebigabo byange mujja kufuna kyemwetaaga oyinza okugaa nti waliwo kisobola kufuna kirungi oba kibi gwe weesalako nogaa nti kati nkomyewa n'olwekyo abaana bano tubatuuze tubakubira ebifaananyi ebimpi tubalage ekifaananyi tambuleko nabo olunaku lumu omugenzi nnyabo olwaliro gwe mwaka lwa mama wange lwawezezza omwaka mutaka bukyanga afa mujjukira ebirungi ensonga kinja kumwako reference olunaku lumu nali mubeeba okungulira engatto nga ndi muto nzijukira kyesaamanya nti yali talina ssente naye nanteeka mu mmoloka mu baasi ne tutambula ne tujja e Kampala mu kiseera ekyo Kampala walingawo abantu abalema biki ne tulaba omusajja yampa ekifaananyi ne lesoni ne tulaba omusajja n'aŋŋamba kamulegeya nti okaabira ngatto naye tunuulira oyo atalina magulu abiri gwe lwaki teweebaza Katonda. It was a lesson up to now. N'olwekyo abaana be tukusindikidde awaka kuba ebifaananyi ebyokumpi tambulako nabo oba oliawo exposure tebagimanyi tebagirina omwana avudde awaka azze mu ssomero twogedde abakola sciences bakugamba nti ekimu kukisinga okusuula abaana mu gundi a practicals. Where are the practicals mu bulamu bw'ensi? Ate nga gwe omuzadde oli mulungi nnyo kuba ekifaananyi okwate omwana wo otambuleko naye mu mmotoka omutwalo olw'eggulu omulage bamalaaya abeetunda abawala abalungi very beautiful relative kiteeke mu question mark omugambe nti naye mu bulungi bwono lwaki tali mu maka teyawuliriza bigambo by'abakulu abaali naye mu kiseera ekyo. So era mwe tuli tetulina maaki kyakukola ku nsi integration of technology n'ebigenderako tulina forces zirwana okulanga obuwangwa bwaffe bijjawo. What do we need to do? We must make sure nti abaana baffe bakola choices ennungi mu bulamu okubabuulira ebintu ebituufu nga hajati kibaluma wayogedde ku baana okubakozesa mirimu ki emirungi gye tusobola okuwa abaana baffe baabo bakomawo oli ali mu muzigo agamba nze ndi mu muzigo tetulima kakati tunakola tuti omwana kabeera awo alabe TV mirimu ki emirungi abaana gye bayinza okukola? Ffenna era tetulina nnimiro ziri awo naye omwana nga era bwe twayogedde environment kati oluwumula lutuuse abaana bakulumu ne baba bato abakozi baba balina ate nabo okulirakisingamu abaana bano basobole okufuna kacyansi ako nabo okuyiga. Bwe mba nina omukozi nnyinza omugamba n'agenda n'awummulako agendeko awummuleko abaana bakole emirimu egyo bwe waba wala ewaabwe ne bw'aba tagenzeeko n'amuvinga abeerawo naye ng'ate takola nga bw'abadde akola ng'era bano bakolera ddala nabo bakinza abeewange waka bakimanyi awaka tewaba mukozi era babayita ba anti kati mu holiday ba anti balirakisingamu bano ne bakola kubanga bonoga nti babire ku TV minanze n'abasoma holiday nsanga obuzibu muvuge mutwale kuhaamu makerewa naye still wabaawo tayimu ye gyakoleramu waliwo nti ono amanyi department ye washing utensils ono kusiimuula stairs and compound kugikirininga ono kwoza bw'oba oyozezza nez'abanno bonna okola ki ozooza kwegamba n'oyiga n'omanya how to live in society. Bw'oba olina enkoko ne bazirabirira ku ow'enkoko naye waali okiraba ne baba nga at least nabo balina ekibakiipinga busy si kutuula ku TV ate ne bali abakozi baazaalibwa obanze kale ninamu eyo embeera eyo ninamu embeera eyo naye nze abamanyi balina bazadde baabwe bazaala kakati abaana bano bw'obagayaalirira sirowooza nti ticca yajja okumugamba nti basaanika emmere bwe bati tioba bafumba pirawo bwe bati tioba bayoza engoye bwe bati tioba bayoza ebintu bwe bati nti oba ekinaabiro kirina okubeera nga kyozebwa kuba gy'onaabira ekisenge bakirongoosa obuliri babwala owulira si ticca alina kale ajja kugezaako naye ate alina wajja okukoma wakati guno omwezi ndowooza teguweze na mwezi headmaster izita math bano betubateeredde they are back now guweze omwezi ziri 3 weeks baddamu nga 5 olaba nti ffe tuba n'abaana ebbanga ttono bano be baba n'abaana ebbanga eddene naye ate nga si be bazadde omwana oyo bw'anaaba ekimmonde oba naaba nga talina mugaso mu nsi headmaster si ye luuza
omuzadde gw'oluzinga n'omwana wo gwe omwana wo buli lwanaayita nga yafuuka malaaya asula ku nguudo mukubi wa butayimbwa babodaboda headmaster ogugwe gwaggwa gwobeera kuyoleke paka lasiti kati gwolina okuteeka mo effort omwana ono aliba muntu mu nsi aligasa kasooke tuwumulemu alhaji kamulegeya waali nnyo ne hajati kibaluma bongera okutulambika engeri gyesobola okukwatamu abaana baffe bano nga tuli nabo mu luwumula luno tovaako Health Tips.